Yes, mukasera kano kantu katandikiddewo. Yaganandise bwaki olwayo tutandikire mu masekati g'ekiro. Nga bagamba kasema kitulekere bakayise gathering. Tulekedde nkuŋŋaana. Tugeragezaako kinyonyoka. Nga bagamba Peter Gallagher yagenda okulemera abasenya akawungezi k'olwaliro. Kasema ketugenda okukolekera kagenda kubeera aka thriller at the same time nga kalimu ne kuntiisa. Nga baga Chris Lenman neetaka buzemu. Ne bagamba Jenna Boyd genda kuma misema gye twolekedde kuno kwonna kwanjula. Njagala weekanye. Nino mu kutandika yakanandise bwaki olwaliro. Masekati g'ekiro manyi mu kiro bingi ebigenda maaso n'okukolebwa. Oba mu kizikiza baasooka ne bakulengeza ekibuga nga bwe gambye tutandike masekati g'ekiro. Omanyi mu nsi eno ebiseera ebisinga ffe ng'abantu ebintu bingi ebiba bikolebwa naye nga gwe tomanyi. Gyasiga okusinziirako ekyo ky'oba otambulira mu lunaku gwe ky'osobola okugezaako okutegeera ni mu nsi kyekiriyo. Naye munnange mu nsi waliwo ebintu bingi ebiba bikolebwa. Oyinza n'okubeera n'omuntu okumala ebbanga naye ng'omuntu oyo tomanyi kikyali. Kakalino kano kasema kagenda kulaga nti ku nsi ya Katonda waliyo abantu nga tubeera nabo naye ng'abantu abo bakulagana n'amaanyi ag'ekizikiza. Kati erudda bakulaga ekibuga kiri busy at the same time waliwo agenda maaso n'okubaako byakola ebibye. Era bw'ati bw'amaliza n'alyoka afuna ekintu kiringa kutiya n'abisaamu byonna bye yasobola okussaamu kussa ku ebyo byagezezaako okugattagatta. Kyo kyamutwalira ssebo obudde obuwererako ddala kubanga yatandikira mu masekati g'ekiro. Wabula si kye kyokka alina n'omusaayi ogw'enjawulo gwagenda maaso n'okussa ku bino bye yali azingidde ebbali. Bw'amaliza obbissaamu n'abitonyezaako omusaayi nga bagamba Bill Eagles edakita okuntiko. Kayino twolekedde ebbali waliwo engeri y'eddwaliro gabe bakayise the gathering. Waayo binnumye. Nagaye bijja kulumamu katini. Saagambye omu tebijja kuluma. Owonye Emily senga yabadde akolako yandibadde nakati aki. Janoonya musuwa. Hey, sweetie. Sweetie. Guess you got a new car. Omanyani afunye emmotoka empya. You remember Bano bakaryazi. their daughter Sarah's in Z's class? Obajjukira mwala waabwe Sala ali mu klasi ya Easy. Mwala waffe. Parade of social injustice. Kyogamba nti watuuse dda kuba natuuse dda munnange. Bentley, can you believe that? Okimanyi nti baafunye Bentley. Just said that she go to your school. I was happy with that. N'agamba nze nali njagala mutula mu public education gwe n'osala wajje ku ssomero gye wasomeranga. Waiting for time, by the way. Bagagga beereesewo we bajja okima abaana. Not why I'm calling. Akadde okakutte. But I don't mind you. Kono siyinza kwerabira kono si kyekinkubiza essimu kono nkimanyi kyekikkubiza essimu. Balina osikana akawungezi k'olwayi mukyaya amukubidde. Yajja asika ne muwala we Elizabeth bamuyita Easy. Banayina gwayogerako. Nina mukasi akantwadde erudda. Bali bagenda maaso n'ogezaako kunnyonnyola nga bagamba mu kibuga kya New York olw'emmotoka yali ekutta akaliro. You don't know me, Dr. Foster? Tomanyi bulungi Dr. Foster. I think you do, but you don't. Olowooza nti omanyi naye tomanyi. You don't even remember the first time you saw me. Tojjukira namuno gwe wasooka kundaba kono ozijjukira. First year medical student. I was assisting at the human sexuality seminar. Agamba nti nakyala kwegamba ye yali sophomore ate ngo nali ku first medical yali ku first year ya medical. No, it was at a party at your frat house. Balina kalekya ke baali kali production And you offered yamusikako nedda. full examination. So you Wali ku fraternity house yo. Can you Wali otamidde n'onsaba tugende ffenna. to staying? Ate nali sikutunuulidde nti nkwekkaanya. Every time the professor said the word, Professor bwe yayogera ekigambo nga ddubula nga oseka nga kyentunuulira nga ggwe. how do we get Naye mu byonna twafunamu omuwala omusufu. Wired. Omuwala omusufu ate tuwa kadde. Come on. Leka naawe. 2 seconds. Alisi wandituwaddeyo obutikitiki bubiri. Honey, want some dessert? Kiki bagenda okulya ku dessert kyetaaga kulya. Nzikyesaba tutawanyike tuve wano. Bwe bati baakwateko ne bajja nga basembera. Remember, does he? Okimanyi tajjukira. You know, tonight's a special night. Okimanyi kyekyokirwayo kyanjawulo. Are you doing your homework tonight without... Simanyi ogenda kukola mu mwaka bw'ekyokirwayo nga tocomplaininze. I can't believe you don't remember. Si wakikkiriza mbu tojjukira kyekyolwaliro. Mbuulira kiki esijjukira. Lodi aba ali wano essimu nejja. Lodi golaba musawo. It's a hospital. Na mukazi wa mwagala okukamala ayitibwa Anne. Ng'asseko ne muwala we bayitibwa Elizabeth. Tuli kakadde kadde bakayise the gathering. Sorry. I'm a doctor. What can I do? Yagamba alina okukwatikuba agende kubanga oli omulala tagenda kubaayo. Let's have it tomorrow. We can't. Kati ebisigadde bwe tuba tulina okuba tuyinza obikwasaganya enkyako tetusobola. You're right. Mbw agenda mu yoga. Yoga n'okutaasa abalwadde ki ekisinga naawe. What time are you going to be home? Kati saawa meka z'ogenda okuta? Saawa nga 8. Like waiting up? Wandyagadde okunnindako. I'll see you later. Ndowooza nja balaba oluvannyuma. All right? Ono ye Peter Gallagher ag'obuzaale.
balabaka osi oba orange county Kaseri yalimu were muloka n'esimbula esobole okweyongerayo ina mukasi akano lori yakwate kubo najja ku ddwaliro yava soka afuna fayiro ezaali awo najja ayiseemu amaaso alabi waliwo abadde ateekeddwa okukola n'ekirabika kafunye family emergency abali wanaawulira agwirana Katonda wattu oba oyo naye yabaaki mukasi akano agenda kuza amaaso bwati ekyamala enviri ku mutwe yawulira ekipaapaala nekiddamu ssebo nekipaapaala kipaapaala nga kinyonyi kyo kyamwaliiza era nekimusikiriza okwata kuba okusembera gyekanye alabe kyekyali kipaapaala mu kaseera ako mu ddwaliro kuba asiigamba nti oba oyinza osuubiramu engeri y'embaata oba enkoko mu ddwaliro kanate awulira amaloboozi agawaawaala n'asooka amagama galabe nendako yajja musajja wattu ngala wekanye era bali wakutte engeri y'enzikiza ino sayidi baggalawo kyokka ate gyawulira ebisaalimba musatu yakwata kubo najja nga asalinkiriza nga bw'ayitamu mpolampola baabo nabagambye tuli kathrila kalimu luhora gera otuuka ebbali yasikanawo kino ekinyonyi namuŋŋoona gwe vaano naawe vaawo genda ekyo bw'okirabanga oddayo eka ne weesalirako eggamba embaata si birungi kwesembereza yakigoba budde bwakiro kali akasanga keetolodde musatu yakwata kuba okoma weeka yajja kusaaka ebbali ettaala n'akwata kuba wannaasibawo bulungi nnyo yajja alinyalinya amadaala njagala wekanye bwatuuka mukyava ayitawo najja ebbali wakayinawo kasumolo ya feesi n'akwata kuba ne yeetooloola lengera yatuuka ebbali naggulawo genda okuza amaaso nga kawalake keebase anti kali najja akwate kuba ayolekera sika n'omukyala nkisenge nakyasebo yali amulinze nga yeetegese kati ojjukira of course sisobola kwerabira naawe ekiro kyaffe kyasooka nga tuli ffenna nzijukira nakuleeta ng'olina ebigambo byogere bitategerekeka naye ngeri gye nali nti nali musaawa ddiini nakolako ku olutaali ng'asobola obitegeera nga asobola okigumiikiriza muyamuleeta ekyo kye yasooka okuba naye omukyalo nalina ebigambo byalya keganga bona oli omuntu mambo jambo bita mambo jambo bitategereka ebigambo ng'alinga alamiriza era ngamba nti ze ku lwange asaafaayo ngeri gye nali mpeerezaako ku olutaali yali olta boy kati nga basooka banywamu akayagaawo why Do you remember that you wrote a poem that night? jjukira nti bwawandika ekisontoma ekiro ekyo katonzijukiza Notable. What a role. najja asooka akimujjukiza Universal soul. Like Ginsberg. I was like stoned. nali nkubiddwa naawe nalina akafu okunywa akayaga okay sooka musimula kakiisi Come home. It's good to be home. yagamba kirungi okuba nga nkomyewo eka nadamu najja amunywegere mukazi wa mwagala esekanika You know what? omanyi ki kyenzudde I think you're more beautiful. nze lowooza oli mbalagavu essaawa zino n'okusinga ebbanga liwe nakusiikanya myaka nga 2 nakyanambuuza okakasya nti ye kyava sooka amusimula kakiisi ak'ekimpowooze nabagambye kasirema kano njagala mukekkaanye kigera kule totandika okwerayikira abantu b'otambula nabo mpozi ng'ogasseko nabo b'obeera nabo kabe mwami kabe mukyaleeka osobola okubeera n'omuntu okumala emyaka 20 oba 3 naye nga mutuufu tomanyi kikyali lwodi nga bagenda maaso nakukola mukwano ne nakyala baabo bafumbo bapeta babadde bonna okumala emyaka 2 n'okusoba naye nga lwe talina kyeyali asudde mukazi we oba omukyala talina kyeyali asudde mu bbaawe kibi yamusaba abika amaaso ge musatu ng'abika amaaso basoose kunusa kayaga nebafunamu akasi ak'essanyu kalodi agenda okujja bwati asimuke mu masekati g'ekiro okwatakwata mu buliri ng'omukyala tamuwulira
yakwate kuba najja nga asembera budde bunaatera okukya kyava ajja nga atambuza amaaso genda okwekkaanya wano nga waggule ye yakwate kuba n'asembera ebbali agyeyekkaanye lwaki wano waggule pe we badde eyingira luggi n'aluzaawo kegenda anoonya mukazi we ani ayinza kubanga aliwa kale aba ali awo n'awulira ebigiraagira ebikwakwaya okuzza amaaso okwekanya n'oddamu n'alaba ekinyonyi kino yakisikanye mu ddwaliro tamanyi kiki ekimwagaza okuzza ebbali ku kisenge alengerako enneekulungo y'omusaayi omukazi amulengera bbali mukazi akutta ekinyonyi akinyiga kivaamu omusaayi mukazi we azza amaaso alengera muwala we amaaso geesulitse avaamu omusaayi wansi katonda wattu ebifaananyi naddamu ofuna bya mu ddwaliro katana enneekulungo agiraba bya musaayi ku kisenge muwala we amaaso geesulise wayitawo akaseera genda okwekkaanya bw'ati nga muwala we mukazi we kyekigambo kyasembeyo omugamba tobikkula maaso kali asisimuka ebyaddala kiisirabika kibadde kirooto genda okujja eno ng'amazzi gayiika n'asooka agasiba najja mu kisenge agenda okwekkaanya muwala we gy'ali afunye looto kali agenda okukwata ku luggi ng'oluggi luggali ng'ate balulokingidde munda kyokka ate mukazi w'omubuliri taliimu najja ku balukoni nga wano waggule n'alingizalingiza akalabe kyokka babeera waggulu ddala okukamala yakwate kuba wano nazzaawo kali yakwate kuba n'akuba ku ssimu ya mukazi we honey It's me. ninze Call me, will you? kubiraako ku ssimu munnange Yeah, could you tell me if... kali yakuba ku studio gy'atera okgenda osobola okumbulira oba mukazi wange alina appointment y'okumakya g'olwaliro genda okebera mu bitabo ng'agamba temuli no, thank you. You know what? waliwo obuzibuko nedda Then could you ask her to call? bw'abazze mugambe akubeko essimu eka mukazi we taliwo mu nnyumba wala we yajja Hey, Mom. maama aliwa I think she must have had an appointment. ndowooza yabadde alina appointment emukeezezza You don't know where she... tomanyi wa maama gy'ali So, kati what'd you guys fight about? simanyi mwayombye ku ki We weren't fighting. tetwayombye Why? lwaki What did you hear? ki kyewawulidde Just that rave in your bedroom. ebyo ebyokugiraagira buli kasitira mu kisenge kyammwe Hey, did you lock the door last... simanyi waggadde oluggi ekyo kyajjo Were you too wasted to remember? simanyi wabadde otamidde tewajjukidde gwe wasembeyo okuyingira know anything about this yoga class at Mom? olina kyomanyi ku yoga classes maama wo zaagendamu Well, I know it's not 7 in the... ogamba n'emisawo ti nti ye kyemmanyi tebatera kkeerayo abali wanaawulira akonkona Ben. munaakomyewo kati gwabadde olazeewo ate genda kugulawo oluggi Am I late, Doctor? simanyi nze ekikerezi dokita baita musuubira musiikanako nedda badde ndowooza gwe Did you andi say anything kikyotegeeza about this morning? yagambye nti agenda kera ku makya g'olwaliro nedda What I think. ndowooza oba yagenze See you to school. njagala ntwaliye ezi ku ssomero Babysitter. siri mwana muto saaga babysita maama wakutwala Parent volunteer. anti bakiyita parent volunteering This morning, I'll pick you up later, all right? unaagenda kutwala ku makya nze nja kukima olw'eggulo Oh, I'm not going into... sigenda genda ku mulimu olwaliro olwokyo atategedde mukazi waayina engeri gyakedde n'atambula agambye tagenda genda ku mulimu olwaliro kati yasooka n'ayimirira pembeni agenda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati kitwe kye kibadde ng'ekyenyeenya kakati n'akwata ekubo najja ng'asembera yekkaanye jjukira mu kirooto kyabadde ng'ekiri real genda tula wali eri ebbali ku kinanka nga tekuli bw'agira bw'ati mu mutwe bannange mukazi wa mulaba yabadde akutta ekinyonyi yesu krisitu kati muwala we atuuse ku ssomero yajja asomera ku New Amsterdam Academy Hi, Sarah. Where's your mom? gamba kisaako no ki ekiri ku maama wo My parents had a fight last bazadde bange bayombyemu night. Fifth Avenue. ndowooza maama yakutte kuba ogenda shoppinga That is not what I heard. ekyo si kyempulidde olugambo lwafulumye eddaleka naawe baana ku ssomero sebo balina olugambo lwafunye ku maama woono ye abadde abagamba nti oba osanga maama yayombyemu ne taata agenze ku shopping therapy yakwata ekuba olwodi ajja asooka akube ku ssimu ya mukazi we obwedde akuba essimu mukazi we tamanyi kikyaliko kati agenda okuba nga kirabika ate ensawo omukazi yagiresa ensawo teyagenze nayo kibakitegeza oba osanga essimu teyagenze nayo n'essimu eri mu nsawo evuga yagijjayo genda okwekkaanya bw'ati
mukazi essimu teyagenze nayo. Kyokka ekisinga okwewunyisa mu masekati g'ekiro, Rodi akedde ku makya agenze okutuuka ku lugingo olugi baalugalidde munda kati aba yafulumya ate anaalookingayo. Masimu obwedda agaakuba Michael. Rodi ayitibwa Michael Foster. Kati yasooka ne yeewuunya. Ne yeebuuza oli ludda wa sweetheart? Oyinza kubaawa? Hey, Gamba ki? Mr. Walter didn't show up today. Mr. Walter yazze olwaleero. So, Kati everyone's talking about him and Mom. buli omu abadde agenda maaso n'okwogera ku Mr. Walter ng'ogassieko ne maama we. How they were buds. Mu ngeri gye baali babbade baagendanga mu yoga class bombiriri. Nina ndowooza oyo omusajja musiyazi. Maybe he's bi. Oba osanga ali bisexual. Sir, just leave me alone. Saala wandibadde ondeka nzeka. Know how you feel. Manyi bw'owulira. Dad has affairs. Omanyi abantu beenda bulijjo nze maama ayenda taata ayenda naye si kikulu. Today in PE, tell coach you're having your period. Kyogenda mu PE gamba kochi wo nti wafunye periods. I haven't started. Sinnaba tandika periods. Check your panties. Kyagenda kebera mu mpale naawe. Biveeko ebyo. Kamugambe togenda mu PE tugende waliwo bakyali b'enjagalo siikane. Kayitibwa Kasaala. Balina sente ezitenkanika. Kayitibwa Kasaala Karya. Kati mu kaseera kano yakuira poliisi essimu. Ne bamugamba nti atwale essaawa 24 okujja okukola statement n'abuuza lwaki. Ebiseera bisinga bakwata ekkubo ne bakono bw'ataakomewo. Then ng'okwata ekkubo ng'ojja precinct ng'okola statement. 24 hours. Kati lwaki neetaaga kulinda essaawa 24? Anti munnayo ye polisi onookulinda essaawa 24 nga tonakola statement ya mukazi wo nti amisinze. Kati agenda okuzza amaaso mu ssimu ye, mu ssimu ya Nakyala mukazi we nga walaga nti waliwo omuntu gwe yali akubira aliko initials EH. Yakwata ekkubo n'awulugumya. Please, leave me alone. Omuntu gwe yakubira essimu yange abaami nekanzika. I'm calling somebody this number with the Nkubye essimu nga nkubisa essimu ya mukazi wange nsanjemu erinnya nga lirina initials EH. My son. Oli namugamba ayitibwa Ivan Holter. Academy, right? Mutabani wange yali asomesera ku Amsterdam Academy si bwe kiri ne mukazi wono yali asomesa ku Amsterdam Academy. Times yesterday. Kerudi n'ayitibwa Holter naye yali asomesa ku Amsterdam Academy. Kati yajja oli yamulagirira w'abeera era okuzza amaaso baamugulira. Mrs. Halter. Mukya Holter. Holster. Nze Michael Foster kono yingira nga tebannatulaba. Baani Before who sees? ng'ani atannatulaba oyo? Does Evan live here with you? Simanyi abadde abeera naawe. What happened last? Kiki ekyatuusewo ekiro kyajjo? Don't you know? Tomanyi That's why I'm here. kyekyo lwaki ndi wano. Singa mbadde manyi Sandy. Come home. I looked through his room. Bw'ataakute kubawo kukomawoka nenkebera mu luumu ye. Yasiikanyemu akapapula kuliko initial A. Mukazi wono ye Annie. What do you think? Kino kikono olowooza ki? I don't know. Simanyi. Are you saying this is from Ann? Kyogamba Annie kano yakawandika n'akasindikira Holter. She's one of them. Oyo omukazi y'omu ku bo. Ani baani? He was a good boy. Yali mutabani wange mulungi. She took him away from me. Mukazi wo n'amunzijjako. Wait, are you saying that Kyogamba Ann and Evan had a nti relationship? Annie ng'okasi wo ne Evan baali bakola obwenzi. I didn't know, but I did. Baali balowooza simanyi naye nali kimanyi. Amasimu g'ekiro agaakubibwanga ngeri gye basisikana nga mbubba. Kiki oyogerako? Luno ebintu babyogera mu matobotobo. Who? Kali yeebuuza ani? Musaatu byamusobera n'akwateko bayiteeko ku ddwaliro. Tabitegeera. Mukazi we yali ayenda. Genda okuzza amaaso okwekkaanya. Eno sayidi baali bagiggala kati agenda okujja ate nga kirabika bagiggudde. Bwaggulawo n'ayingira munda. Baali bagenda maaso n'okulongoosa yali waadi naye nga baali bagiggala. Kati waadi bwagituukamu waadi eno emuwa memories. Waliwo omulwadde. Kirabika ate omulwadde yamwinako obuvunaanyizibwa. Genda okwata ekkubo okujjawo. Mulwadde yali mu mbeera mbi. Genda maaso n'okusamba yeesika okukakana. Mulwadde yafa. Dr. Foster? Dr. Foster. I thought you were out sick. Nobody knows olwaliro ogenda kuba mulwadde. Is Tanner on the phone? Yeah, he's... Tana gyali kono gyali. Ndi eri mu ruumu ne mukazi we. Waliwo ayitibwa Dr. Jerry Tanner. Kyaliwe. Kerodi ono ayina Nakyala. Mulwadde wa kansa. Any change? Waliwo enkyukakyuka yonna. Jerry, can you spare a minute? Jerry osobola okumpayo eddakiika twogere. Mwita bwe kiba kisoboka basooke boogeremuko. Couldn't have just vanished. Ayinza kuba nga yabuze bubuzi bw'atyo. I know. Nkimanyi. But I called her friends. I called Naye nakubidde mikwano gye. the school. I Naye nkuba ku ssomero. in the city. So tell me what you think. Kati mbulya gwe kiki olowooza. There is a teacher at my daughter's. Waliwo omusomesa
mwana wange gwagamba We're friendly. mbu baali batyapiri ne mukazi wange bagendanga nnyo mu yoga kirasi bombiriri wabula Together, having an omusomesa oyo I don't think so. yabuze naye But they went to yoga. tiogamba nti baali bakola obwenzi kono sikiwa nti baali bwenzi. Mother, she definitely thinks there was something going on. Michael, come on. leka naawe I know how it looks. manyi bwe kirabika naye amugambye sandyagadde kulowooza nti waliwo ekyakigenda maaso mu masekati ga mukazi wange ogasseko n'oyo Listen, kegamusomesa munne naye ate muwala wange yakkiriza nti yabika waliwo obwenzi kubanga ebisinga baabikolanga bombiriri. Do what you gotta do. kati kola kyoteekeddwa okukola. yesalawo asooka anoonyereze ku nsonga eno akwati kuba akomyawo muwala we. I have nothing to tell, sweet. nze sirina kyakugamba I mukwano know where she is. simanyi wa gy'ali. Maybe Mom needed some time oba off. osanga yabadde yeetaagamu ka time off. I'm 13. nze nyina emyaka 13 singa abaawo omuntu ayenda asobola omanya nti oyo ayenda. So does everybody at school. buli omu yenna ku ssomero bw'alowooza. Everything you hear at school. bwe towulira tokkiriza mbyowuliza ku ssomero. Honey, I'm sorry. kale ensonyiwa okwogera bwe ntyo. I know how hard this. manyi engeri gye kiri ekikalubo gy'oli. No, you don't. gwe tolina kyomanyi. You have no idea. tolina kirowoozo ku ngeri gye mpulira. You don't know anything about me. tolina kyommanyiiko. Or Mom. wadde maama tolina kyotumanyiiko. budde bwe obusinga obeera mu ddwaliro. terinajjukira yalabako mukazi we lumu yamusiikana wanene wabeera ebitabo ng'alina akatabo k'ateeka waggulu ku kadrowa kano. kyamwaliriza okuba ate kuba gyakajjeyo era bw'atyo n'akeetikka n'akaleeta ebbali akayiseemu amaaso. kale yagenda okwekkaanya akatabo kano nga kalimu era nga kwogera ku bintu by'obusamize eby'emaaka egy'emabega egy'edda okukamala. kali mwalimu ennyukuta n'atandika okugenda maaso n'okubanga adisaifinga baakubanga buddole. kati watyo n'abifuna Hadison Yard genda odisaifinga bw'ati okusiiza ku nnyukuta zasiikanye muli nga kiraga nti akapapula nakyalako yamuwadde namukadde wuta ng'amugamba nti mukazi oyo yali yekasindikira mutabani wange waliko endagiriro ng'egamba nti Hadison Yard ng'ogasseko ne address lodi n'avuga eggaali n'ajjayo ku Hadison Yard. bw'atuukayo kyava asooka awuliriza mala okuwuliriza n'akwata ekkubo n'aggulawo bw'aggulawo n'ayigira munda wakutte ekizikiza ekya buli kkala yassaako amataala mu kaseera ako. kegenda eno munda waliyo akafu kalinga bw'onogamba nti oba ssabo. musaafi yajja asembera mpola bwe yekkaanya. waliwo ebintu bingi ebitategerekeka. kyava asooka alingiza alabe nga kyaga kirabika waliwo abajja ne basinziza wano naye nga basiiza maanyi ga kizikiza. yakwatamu ebbali kyekigenda mu maaso kinaawulira ebisaalimba aliyo yekka. yakwata ekubo n'ayitamu wali naggalawo. kaakandi akafo kano baakuŋŋaanirangawo ne bagenda maaso n'okukola emikolo gyabwe gy'okusamira. ono seewo baakolerangawo mikolo gyakusamira. baali bangi baleetanga n'embuzi. In financial news, ayitwadde bali bagenda maaso n'okwogera ku byenfuna. Carrier has waliwo omwami ayitwa Thomas Carrier biliyoni ya developer. Manhattan, the massive project. bagamba nti mu kibuga kya Manhattan agenda kuzimbamu kye twandiyise Twin Towers ye kabaka ono era nga ebintu ebisinga kisuubirizibwa nti batabani bwe bagenda obisikira. yakwata ekubo n'akyuka kyava yekkaanya n'abagambye kano kagenda bayigiriza ebika by'abantu. abantu mbalaba kubanga bakola nsimbi naye nga temwamanya baayitangawo okukola ensimbi ezo. baayita mbiki ofuna ensimbi ezo. ono mugagga ku kibuga wonna ayogerwako n'entambula gy'atambula. ng'omukazi bwe yakutte kubogera talina kyeyalese teyalese message wadde ekintu n'ekimu bwe kiti. aye lwa nsonga ye agenda maaso n'okola bizinesi nga bulijjo.
So now, of course, the doctor's asking you a lot of questions. Anti okubula kwe nga talina kyalesima bego omusawo atandise okugenda maaso n'okubuuza ebibuuzo. Oyo omusawo mumuveeko. Hey, Carl. Kano kireka balina kye bamanyi ku Dr. Foster ng'ogasseko ne mukazi we. Thanks. Let's meet with Carrie and get his endorsement. All right. When? Tonight. Tusiekane ekyo ky'olwaliro. Yeah. Eh. You gonna be there? Genda kubaayo. I'll be there. Nja kutuuka. N'osonyiwa munnange. It's fine. Kiri fine. You know, I actually want you to be mayor, Mom. Omukyalo ono It doesn't mean yeesimbyewo ku bwa meeya mu kibuga. Managing campaign amukubidde essimu. Kuba campaign manager amukubidde essimu n'amugaa tugenda kisikana kabi. Mugagga. Lwali yakwati kubo n'ajja erudda ku ssomero. N'asooka abuuza alina yafesi gy'abuuza ne bamulagirira. N'akwati kubo n'ajja ng'asembera. Baabano. Yali yafesi ya Mr. Ivan Holter. Ye musomesa agambibwa okuba nga yabuzeewo ne mukazi we. Bw'atuuka ne yasooka ne yeekkaanya. N'atandika okugenda maaso n'okwetinkuula. Yagala kubaako ky'ategeera mu ngeri emu oba endala. Genda okuzza amaaso ng'alengera akafaananyi. Kuliko omukazi we n'ono lodi ayitibwa Holter, Evan Holter. Kuliko nenne kulungo. Yebaleko. Father, right? Gwe taata wa Elizabeth. Who are you? Ate gwe. Maggie Rule, I'm one of her teachers. Kitibwa Maggie. You must know Evan Holter. Olabika Evan Holter omumanyi. My friends. Holter ne mukazi wange baali ba mukwano. Anne is a seeker. Well, yeah. Yagamba wakimanya nti Anne siga kono nkimanyi. They never stop looking for the world beyond. Omanyi Anne ng'ogasseko ne Evan tebalekeranga ogenda maaso na kunoonyeza ku by'ensi esukka ku yaffe mwe tuli. It's college, anyway. I teach comparative religion. Nsomesa ekiyitibwa comparative religion. Academy. Neopaganism. Eyo neekulungo ya mwezi. Calendar. Kwegamba eringa kalenda y'abasamize abalogo. Belief systems include supernatural Yagamba omanyi in their practice. abantu abo bakkiriza mu bintu bingi. Manyi ag'enjawulo okusamira. Gatherings called covens. Bamanyi n'okukola enkuŋŋaana eziyitibwa covens. Enkuŋŋaana. Holter? He's one too? Kati ogamba mukazi wange ogasseko ne Holter nabo baali mu ebyo. Are they at a coven right now? Kati bali eyo mu coven yaabwe. You know, I don't care. Simanyi. Which? Omanyi sifaayo ba mukazi wange mulogo oba ki? I just want it back. Just njagala akomewo. Amaze ne mukazi we emyaka 20. Wabula bulijjo takimanyi nti mukazi we muntu akkiriza nnyo mu by'obusaamize ng'ogasseko n'obulogo. Ategedde lwaleero. Kati agenda otuuka ewaka yesiikanawo abaami babiri. Who are you? Yababuuza mwe baani. I am. This Detective Hawk. Ye gwe Michael, Dr. Michael Foster nti ye. Have you found my wife? Muzudde mukazi wange. No, sir. We're here to ask you a couple. Nedda tuzze kubaako ebibuuzo bye tukubuuza. Muyingidde mutya? Cleaning lady. Omukyala alongoosa. Okay, Paul. Your wife require any medication? Mukazi we yabadde yeetaaga eddagala nti nedda. Marks, tattoos, any... Alina maaka tattoo jewelry yabadde ayambala. Wedding ring. Kujjako empeta y'obufumbo. Detective. Detective. I think my wife joined a coven. Ndowooza mukazi wange yali ayingidde mu bakibwetere. Why didn't you say this before? Kalwasi wasugambiddewo mu kusooka. Just found out. Nange nsitegedde lwaleero. Cool. His name is Ku ssomero waliwo omuvubu waliwo omusajja gwe yali kwegamba musomesa munne ayitibwa Ivan Holter. Kirabika bayingira mu bino bombi. No. But apparently in this religion or agamba nti mu ddiini you eno want to call it, they have regular meetings. balina enkuŋŋaana ze bakola eza buli kaseera. She went out in the middle of the night Yafuluma mu masekati g'ekiro to go to church. genda ku koveeti. Suggesting is Nze kye ŋŋamba that if we find out who's nti singa tuzuula akulembera akabinja k'abakibwetere kano mukazi wange tujja mufuna. Just be that she doesn't want to be found. Ubuusi nga tayagala kuzuulwa. I'm just saying, personally, I don't care if she believes in Jesus, Buddha, or Nze sifaayo bakkiriza mu Yesu oba mu Buddha oba bakkiriza mu Tom Cruise oba ani. God. They're Nze kye mmanyi nti omuntu singa akeera ku makya ng'abadde mufumo n'adduka n'ejjamu omulala kibasitegeeza nti banoonya waakubeera badduka ggwe oba badduka bonna. Kufaayo singa tugenda maaso n'otekinga samples ko nti wali tabbu. Oli amugambye bwe kiba nga yagenze n'oyo ayitibwa Ivan Holter kyesobola okugamba kiri kimu kyokka nti omuntu singa akeera ku masekati g'ekiro n'adduka kibasitegeeza aba ayagala kufuna loogi gye banaabeera gwe bakudduke. Nze sifaayo oba gwolowooza akkiriza mu Yesu oba mu Buddha oba mu Tom Cruise. No,
Tom for more years than I care to admit. Kakendo mukasya kano. Enemies. Twakwate kuba ntudde bali. On council. Ono omukyala eyeesimbyeyo okuba meeya yajja n'asiika n'omugagga. Ono omugagga ayitibwa Thomas Kalia. Musalako ne bamuyita Tom. It makes me wonder. Kineewuunyisa. Big deal now. Nsonga ki enkubisizza essimu. I'm behind 15 points. Ogenda kuwangula obwa meeya kono ddala mu butuufu. Omusajja ansinga points nga 15. Be changed. Ebyo bikyuka naawe. The mayor will lose this fall. Meeya agenda kuluzinga fall eno. Etegeera. If you make the deal. Singa okkiriza ne tukola ddiiru nze naawe. Take my advice. Wekkiriza amagezi gange. Ensonga gifukasinge ku kya security. A friend in high places. Ufunamu ki? Kono ze kyenfunamu funa muntu wa waggulu eyo nga kyali wange. But I wouldn't call us friends. Sigambye nti tuli balabe, wabula si kitwala nti tuli bamukwana ate. The mayor has failed to keep the city. Gwe kyoba weesibako kiri kimu kyokka nti meeya alemeddwa ekibuga kifuula safe. Been one act of terror since he's... Bukyanga abeera meeya bukyanga addamu okulondebwa. Ku nsi ya Katonda ekibuga kibadde sekiwa. Wabaddewo ekikolwa ky'obutujju kimu kyokka. Parts that the world is wrong. Waliwo kyotategeera. Do anything to change it. Waliwo abantu oba ebintu ebimu ebisobola okubeera mu nsi nga byetegefu okukyusa ate abalala kibalaba. Wekkiriza kyeggamba. Kino yafuna akatabo kannakyala kyagenda mu maaso n'okatunulamu. Kali akatabo ssebo kaali kwogera ku bintu bingi. Saddaaka ezajja zikolebwa okuva mu biseera ebikadde, saddaaka ezikolebwa ennaku zino. Kali akatabo kakuyigiriza obusamize. Kyokka mukazi we bulijjo akatabo kano akayina. Abaliwo n'awulira eddoboozi Tom. Genda okuza amaaso ng'alaba muwala we. Nothing. Kiki ky'oyogeddeko nti wali? Are you okay? Simanyi oli oke taata. Of course ndi fine. Musaba asembere wano muwala we. Happens to Anne. I don't know. Kali mukasya kano waliwo eyajja. No, you knew the Fosters. Ono yabuuza ani ali atya kono simanyi. Nali simanyi nti ba Fosters obamanyi kono mbamanyi. She's sweet. She talks. Nakwate kubo ne ngenda yokka ewaabwe lumu. Mukazi oyo ani bambi yali ayogera bulungi teyali wambwa. Oh, maybe I'm just... Dr. Tana. But... Nagwa agenda okukolako. So much. Kazi ali lubuto. I just think she seems really big. Well, let's have a look and I can get back. Yabuuza ki ekikuleese olwayo kono ekindeese munnaye. Badde nze kunkebera kati wali nnyo ttabu. Jasi ansambye busambi. Ndowooza oba osanga munene. Bajja bamusikaaninge. Lindako. What is it? Kiki olengedde? Oh, it's just as I thought. Ate wali kiringa bwe ndowoozezza. Baby girl. Anti ogenda zaala healthy baby girl. I was thinking of your Annie Lane, how she really wanted to be a part of this. Era nga nkakasa nti Annie yandibadde ayagala okubeera part of this. Osobola okundaga ku kifaananyi nywera teweenyeenya. Oh, okay. Okay, sigenda kwenyeenya. I've got Kati wadda ku ssomero. What is it? It's a present. Waliwo ke naleese bwe naleese wano kirabo. Have I ever? Ngenda kyagala. Kiki waleese? Kati Saala ng'ogasseeko ne Elizabeth. Ono yabagamba alina byaleese. Is that hot? Simanyi eyo njaga. You chew it. Gwe kagaayi. Kyaba buyita bukya. Jasi bugaaya bugaaya. Mukazi wattu ng'agaaya. Kati bamala ogaaya bakwate ku bavaayo. Bajja basembera. Wabula tali oke. Let's review the major organ systems. Basoma biology. Ogwala yakagaayiza. Mukazi wa talina balance. Tali bulungi. Yajja asembera mpola mpola. Wabula n'agala bagennyini. Kwegamba endaba ye teri oke. Fokasi nfu. Bitu byalaba tabitegeera. Bali bakwateko ne batuula ebbali. Bwe bamuwadde ogaaya. Alabanga omuntu afudde gwe batadde wali yakuba omulanga. Bano ne basooka bamusekerera. Akaaba ki oyo? Akaaba ki naawe ayagala otukooya? Ate bagenda okuzza amaaso omwekaanya. Mukazi wattu ng'avaamu omusaayi. Kino kirabika olwaleero. Yeekoonya akagere. Yawulira nga atidde. Nakyayo no Megan yajja. Can I? Ofaayo senga nkwate kuba ne ntuula ebbali nti ye. How you doing?
oli otya kati I wish I were dead. ngamba kale singa mbadde mufu nedda First time was on a school bus. yagamba nze ogwasooka nali ku school bus Bus driver had to drag me out. okimanyi nti nakifuna Everyone. school bus driver yalina kunzijamu Doesn't matter what anyone thinks. buli omu yenna kati andabye n'aseka ono va kwabo I'm a freak already. baana batandise dde okumpita freak We're all freaks. ffenna tubeera ba freaks bwe kiba bwekityo okuba teri atakiyitamu That's what my mom says. mama wange bw'ati bw'atera okuŋŋamba Your freak flag fly. mbu freak flag fly I'm not even sure. simanyira ki kyekitegeeza Your mom's a very special. maama we yali mukazi wa njawulo She's oba mukazi wa njawulo herself. Miss Rule, mukyalo you don't know where she is. tomanyi wammange gyali sigenda kulima nti oba manyi wa gyali katonda watu ziba teziri busa akwate kuba okudda eka Please just leave me alone. tusobola okwogera mukono ndeka nzeka njagala twogere No. nedda Honey, I know I'm not Mom. nkimanyi sinze nnyoko You know, even daddies can help. nini bataata si basobola okuyamba mu nsonga ng'ezo Maggie, it's my Maggie. husband. Oh, hi. Hey, thank you for yesterday. kati oli yasobola okugezaako mugamba Need to learn all. nti magi yamuyambye kono webale nnyo munnaaye ku byajjo You have to understand. teri yajja amusiika n'asooka amubuuze n'amugamba njagala onjigirize ku bintu bye ebyokusamira Intoxicating. The rituals are kyolina okumanya nti ebintu bino birina engeri gye biyingira mu mubiri perception. ebintu bye bakola birina engeri gye bikyusaamu endaba y'abantu ku nsi I'm worried about Anne. neeraliikirira ku ani Where is the coven now? kati convent eriwo eyo gye beekwese In secret. anti bibeera mu kyama Something? I mean, how do they know where to meet? kati basisikana batya Called by a high priest. Or anti bayitibwa oyo abakulembera omukulu oba omusamizi omukyala Okay. kale All right. ebyo byonna mbikkiriza sigaana How does that work? kati kikola kitya these days people send it. ennaku zino abantu beesindikira email And what do they do before email? kati before watali email bakolanga batya Familiar with them. What's it familiar? anti ebiseera bisinga waliwo ekiyitibwa familia zateranga okujja kono ze ziriwa Wolves. bateranga osindika emisota oba si kinaasindika ekinyonyi kinamuŋŋoono oba n'asindika ekibe zibayita familias You better be careful. beera mwegendeza ng'ogenda mu bintu bino kenajjukira yasiikanako ekinyonyi ekyo nakyamugambye nti ebiseera bisinga basiikana naye bayitibwa bakowoolwa nambuuza bakowoolwa batya nti oyo abakulembera omusamizi omukulu omusajja oba omukyala yasindika information n'atandika okukowoola bonna bonna nga bagenda osisiikana mu nkuŋŋaana eyo mu convent n'amubuuza kati bakikola batya okukowoola n'amugamba nti kati ennaku ze bakozesa email sobola osindikira omuntu email n'omugamba tugera siikana mu kafube kati mugasseko n'ebirala n'amugamba kati eri emabega bakikolanga batya ko ye nti basindikanga ekiyitibwa familiaries basindika either ng'osisikana omusota wansi w'ekitanda oba siki ng'osisikana mu ddiro nga gwezinze nga gukoze enkata oba siki nga bakusindikira ekinyonyi nga kino oba siki nga bakusindikira ekibe oba omusege kati gwe ng'omanya nakyabaliwo n'alengera ekinyonyi kino namukadde yakanda kigoba kinyonyi sebo kyaganirawo bw'akiremerako ennyo kyetololamu kati n'ebyaddirya byali ebyo loli agenda okukwata ekuba okujja osisiikana na mukadde yasiikanawo poliisi n'abantu nga bakuŋŋaanye ne ambulensi n'asooka yeebuuza ki ekigenda mu maaso yajja asembera mpolampola agenda okuzza amaaso okwekkaanya yalengera mukono yalengera ssebo mukono nalengera emmotoka ya ofiisa ofiisa oli ayitibwa gambo I want you on third shift, Doctor. gwe nkwetaaga ku third shift doctor nedda sigenda sobola Oh, this has brought back things I thought were behind me. ebintu bino naali endowooza oba osanga byali mabega Is wange any of this? No, I think it has everything to do with kino tekirina bwe kikwaganya ne max kuono kirabika kyesigamye ku max change. And felt it, she felt it. After we gwe bwe yamukwatako yasobola okugezaako owulyanga bwe yali awulira Jerry, jerry he died. omwana yafa Failed him. namulemererwa yali ajjanjaba omuvubuka ayitibwa max ne max n'afa
Michael Sebo. There are still people out there who need you. Wakyaliwo abantu abakwetaaga. My wife and my daughter. Yamugamba ekintu kimu sisobola kuwakanya ku ekyo. Abanneetaaga mukazi wange n'omwana wange. Bwe nkwetaaga enkya ku third shift. Va ku ebyo. Ddamu n'atula mu katabo kano. Keera waalwo. Until now seemed little more than a victory lap for incumbent Russell Moore. Looks poised to become a serious contest as news leaked of a surprise move of support by real estate mogul Thomas Carrier to the campaign of challenger Cynthia Wollicott. Kayino mu kaseera kano baali bagenda maaso n'okunywa nga bagamba nti nakyala yali yeesibye ku bwa meeya Thomas Carrier asizewo agenda muteekamu ensimbi. Gwe yingira tugende. Kano akawala kayitibwa Kasaala Carrier. Kazzukulu ka road oli gwe boogerako Thomas Carrier. Developer Mugaggo Kamala. Hey, where are you? Oli ludawa? Sarah. Ati ndi wa Sarah Carrier. She's one of my friends. Y'omu ku mikwano gyange. On a school night? Ngenda sulayo. Yeah, we got this paper. Tulina pepa gye tulina okugenda maaso n'okudiscussingako. Mom would let me. Simanyi kono maama yanizikiriza okubaayo kono maama wo taliiwo. All right. Kale. Okay, call me if you need me. Bw'oba olina kiweetaaga nkubiraako. Kijja kuba kikola amakulu. Devastation of Hurricane Katrina serves as a haunting reminder Kati baali bagenda maaso n'okusoma. on the planet, regardless of what mankind fools its. Kuziza Katrina engeri gye yakuba. Great. Kwalinga kujjukiza abantu bamulya mmere. We can't. Nti ku nsi kuno kuliko amaanyi ge tutasobola kutegeera. Ono yali amugamba tukopinge pestingeko nedda. But you would say that. Awo tuba tubba bigezo. Hey. Tulina okugenda maaso n'okuwandiika lisi. Dad? Kusiya ku bigambo byaffe. I was more like you. Okimanyi bakisange bagamba singa nalinga ggwe. Leka naawe. Ye. I hear everything. Ebiseera ebisinga mbawulira nga bakayana mpulira buli kimu kyonna. Kano akaana Kasaala kava mu famire y'abarudi abayitibwa Bakalya. Era nga yandibadde nga jjajja waako yoli lodi omukulu Thomas Carrier omugagga mu kibuga. Right now. Said he was an old family friend. Mukazi wo omugamba nti waliwo sseba akyalidde mukazi wo. Gambye musimanyi family friend. She moved a finger. Manyi nti asitudde olugalo. She's not conscious of anything. It's almost time, Dad. Perhaps tonight. Definitely tonight. Olowooza anaatereera ekyo ky'olwaliro kono definite ekyo ky'olwaliro. Kiyo ky'olwaliro. Mugagga yaliyo. Thomas Carrier. Nga kyabika ne Jeritana. Mumanyi tuuka ebbali n'abaako ebigambo ebitono byayogera. Onalaba. Naye nga mukakasisa nti mukazi wajja attereera. Naye nga ate omukazi abadde mu medical induced coma. Naye nga kirabika agiruddemu okumala ebbanga. N'okusiya ku kirwadde ky'alina, alina kansa. Lodi yakwata ekuba najja nga asembera mpola. Wabula buli kimu kyonna kigenda kimutabukako tabitegeera. Ziba teziri busa agenda okwekkaanya. Ofiisi ono yajja. Did you not hear me? Get in the car. Yingira emmotoka. What the hell is this? What are you doing? Gwokola ki? Covering my ass. Anti ne mukavalinga katofaali kange. What after you hit that ground? What are you talking about? Ki kyoyogerako? I want to know exactly. Njagala kumanya. Your wife disappeared. Mukazi wo yabula atya? That's why you dragged me up here? Kyekyo lwaki onneetisse n'ondeeta eno. I came home from the hospital at 2 o'clock. Yagamba nakomawo kuva ku ddwaliro ssaawa nga 8. Anything? Ne musiikanawo. You smoked a couple of joints. Twanywamu awo kayaga. Then what? Then ki ekyaddira? Then I woke up and she was... Nenzuukuka nga mukazi wange taliiwo. Everything. Yogera buli kimu. Yogera buli kimu I ekyaliwo. knew everything. Nkubulidde buli kimu kyonna. Well, I got home, Nakomawo eka. and then fell asleep. Ne tubaako kye tukola ne neebaka ne ndoota awo bye naloota. She was gone. Okuzuuka nga mukazi wange tali. Waloota. Biki bye waloota? It's about my wife. Naloota mukazi wange. Ne ndoota muwala wange amaaso geesulise. Enneekulungo y'omusaayi ne ndoota ekinyonyi. Naye nga byonna tebirina makulu. Had that blood we found at your place analyzed. Omusaayi gwe twasisikanye mu kifo kwe twakozeeko analysis. Si gwa muntu. Musaayi si gwa muntu. So, I mean, look, it was a dream. Kiri kyali kirooto. Look, some way you thought was real. All right. Yamugamba nti mungeremu oba endala. It was all designed to. Toyinza kukikkiriza nti byali bya ddala. Wabula nga kirabika baali bakidizayinize kwegamba bitwale nga illusion.
don't you see it to the old world Gwetokiraba ancient ways? That is kwegamba bana abantu batandise okugezaako okuadaptinga ebintu ebyalimu mu biseera biri ebikadde bye bakomyamu mu biseera bino. all it takes is just bana abantu baagala just kwegamba kikyetagisa kiri kimu kyokka taking a test ku ki ekiriwo batusaanyeewo. from hell. It is raw, real, unadulterated power. You get it? Era ng'agamba nti bagenda maaso n'okwasaganya n'amaanyi g'omugeyeena. And it'll spread like wild. Butulaba abantu bakera ku makya ne bafuna ebizimbe ne weebuuza strategies gy'ofuna ebizimbe by'ekibuga. More than just real estate. Kati baakituukako ne bakimanya nti kirabika basobola osusuka ku by'ebizimbe n'abantu bennyini ne babatwaliramu. Bino byayogerako tabitega n'ekyabika ofiisa. Kati twadde erina kyalona ali olubuto atera okujja mu ddwaliro kazini woono. Not for long. I'm just, sorry Elaine can't be here. Ati onoosonyiwa okubanga mukazi wo taliiwo. Kitegeera. Genda maaso n'okunywa amataago. Mukazi wattu n'awuuta. Took me a while to believe it too. Kyantwala akaseera okukikkiriza nange. A kid who got sucked in. Waliwo omwana eyagenda n'atwalibwa mu bintu bino. Mutabani we. Somebody out though. 3 years ago they took him out. Myaka 3 baamugjayo. His name Doc. Erinnya lyo limanyi? Kept his mother's maiden name. Yasigaza erinnya lya nnyina. Yali ayitibwa Max. Kinajjukira omwana gwe yali ajjanjaba. Yayitibwa Max. Your son's doctor. I'm sorry. Onoosonyiwa nali simanyi nti mutabani wo. Teyali nsobi yo. Tukosi yali nsobi yange. Labayo. Omuntu nakera ku makya n'afuna omusujja bwe gutyo. Ogutasobola gesa kubanga gutegerekeka. Omusayi ne gwefumba. Mudakiika n'afa. N'oŋŋamba nti yali nsobi yo. Yuti yali nsobi ye ky'ekintu kyagwawo simanyi na gye kyava. Naye okuva Max lwe yafa nasalawo mbikula amaaso gange ku buli kimu kyonna. Naye waliwo ebintu ebitiisa ebiri mu nsi bye tutalaba. Waliwo ebintu ebikanga abantu bye bakola bye tutassaako myoyo. Ensi eri mu kizikiza bwe twogerera. Tujja kuwuliziganya. Amwami okuva omwana oyo lwe yafa nisalawo mbikula amaaso gange. Wabula ku kyendabye ebintu gye biri ebikanga abantu gye bali abatiisa ensi etambulira mu kizikiza. Oli bulungi? Mukyala ono bw'amaliriza okunywa amata. Mukazi waffe yawulira nga tali oke. Olowooza bisa ono kirabika bisa. Kaseera kabika katuse kakuzaala. Katonda wattu tufudde bannange. Balina omwetika bamutwale mu ddwaliro mu kaseera ako. Yajja asooka yekkaanya amaaso. Mukazi atuusizza okuzaala. Ke kaseera ndowooza. Kati oli Kaliya yamugambye nti omukyala masekati g'ekyo ky'olwaliro ajja musindikira n'amuyamba naye ajja sindika mutabani we. Ng'onaabikula lubuto. Baleeta ebintu biringa musaayi. Ng'akwata kubo ng'atandika genda maaso nakulaamiriza. Yakola enneekulungo ku lubuto lwa nnakyala. N'addamu n'agenda maaso n'okusiiga enneekulungo okwegamba ekwatira eddala. Ezote etosa boros debak. Baabo. Maliriza. N'akwata ekubo n'ajja. N'abikkako. Ono n'akwata ekubo n'asembera. Bagenda maaso n'okulaamiriza. Keno kirabika omukyala no bulijjo bamonitaringa naye nga kye beetaaga akaseera ke katuuke basobole ogezaako okumuggyamu omwana. N'agambye abantu beera nabo naye muganda wange. Ono gwolaba kazini wa musawo ono. Mulinako engeri y'Oluganda. Kiki? Yawulira nga atiddemu. Mutabani w'oli. Ono mutabani wa mugagga ayitibwa Kaliya. Yamugamba gwe fuluma genda. Bwe kirabika bikulemye ebyokukola ferizi kankimalirize. Ye najja akimalirize. Ono mutabani w'omugagga. Omugagga akyasinze ssente mu kibuga. N'atandika okugenda maaso n'okukologa. Bwanyiga. Ono musaatu yo najja asembera. Atandika okugenda maaso n'obirowoozaamu.
Yebulisa ddala mutuufu mukazi wange. Mwana baamugyayo. This is the boy. Ono ye mutabani. And the mother never suspected she had twins. Maama we tasobodde gezaako kusuubiza nti azadde balongo. Nti nedda. Kati oli azaala babiri. Mune bamwetikka. Mutabani w'omugaga owokubiri yamututte. N'ayitawo n'amuyisaawo n'amutwala erudda. Kati omukyala yazaala balongo naye tebamugamba. Naye baali bamukera tebamugamba nti olimu abaana babiri. Ono yakwatibwa gy'asika ne mukazi we. Genda okuzza amaaso kwekkaanya. Ono yayisaawo omwana gwe bagambye omulenzi n'amuleeta erudda. Mutuuse ebbali n'asooka amuteeka awo. Ono agenda okwekkaanya nga kirabika ate omukazi obulamu bugenda. Bireke muleke. Oba afa akaafwe. Obulamu omukyala bugenda. Ono addidde akaana akamu akaleese ebbali. Alabika agenda nakasala. Genda kukola saddaaka. Wali abagagga abalala abakuŋŋaaniddeyo. Nabagambye abantu bafuna ssente naye mwekengeranga nnyo ssente z'abantu gye bazijja. Unagera okuzza amaaso omukazi. Omukazi abadde afa atolowooza. Teyadda buzingulu n'azuukuka n'okuzuukuka. Yasisimuka n'awawamuka. Katonda wattu. Kyokka wali masini zibadde ziraga nti afa. Tudde eri roodi. Yatandika okugenda maaso n'okwekebejja. Genda okuzza amaaso ayagala kakasa omukazi ono ayinza okuba alina bye yakweka mu nnyumba wano. Oyinza okutinkula bwotyo n'ogwa ku yirizi. Genda okukebera mu buliri. Jula twatandika waliwo alina byakuloga byapangapanga n'abiteeka mu kakutiya. Omukazi olowooza yali teyamusiba dda. Yali yamuluga dda. The bed. Yakubira Megani. What does that mean? Mbisikanye mbuli ekitegeeza ki? Someone wanted to. Blind me? Kyensobola okugamba nti yali ayagala kusiba bigere. Made up. Or a brew. Plus a hidden talisman. Katonda wattu. Object imbued with power. But teekamu ebintu nga irizi. Labayo. It's about perception. Kino kibeera ku ndaba. You see things. Ngeri gy'olabamu ebintu. She's gone, isn't she? Mukazi wange kirabika yagenze. Gone. Yagenze ebyaddala. Everything that you're seeing. Yamugamba kyagala okkirize buli kimu kyonna ky'olaba. For your help. Weebala obuyambi bwo. Mbu yali akusiba. Tommy. Oyinza okubeera mu bufumbo ogolowooza oli mu bufumbo kuba omukazi yakutuggatugga dda. Muddeeyo eka musime amayumba abakazi baba bategadde emitwe gy'endiga. Mbabuulira. Get the pass. It's my dad's building. Kaakati ono yatuuka ebbali. Naddamu n'abasimba buno obuntu bwe. Ne basooka babugaaya. Bukuba bulina engeri gye bukukyusaamu. Yantugende zi mukazi wattu buli bwabulya busooka ne bumugira. Omukazi wattu kamunguluze kina engeri gye kisooka kimukwatamu n'atabitegeera. What are you guys doing? Still. Ah, Sarah, that hurts. Kwate kubona Geruda. It's Latin. You have to say it 3 times before you go over. What? Bamugamba tugenda kwate kubo tugende tubuuka eri waggulu.
naye olina okyogera emirundi 3 before nga tonaba kuyitako. bwe batyo bakwate kubo ne basembera ne bajja. Omungayise basimanyi olina okukulamiriza emirundi 3 before nga tonaba kubuuka. Kati ne batandika okugenda maaso n'okulamiriza nga bbo. Bajja boogera balamiriza. Bwe batuuka waggulu ku ntiko y'ekizimbe ne bazza amaaso gyali easy ne bawanika emikono mu bbanga. Yakanda bayita ne bagwayo. Bali abaana wayita ebbanga n'alengera ebinyonyi binnamuŋŋoona byamuyitako emisinde. Gamba soko olindeko. Bamudde ebiki by'alina okwogera, alina okulamiriza emirundi 3. Najja naye ng'alamiriza. Omanyi bagamba amazina amayigirire. Bali tategedde bagenze ewa. Yajja alingizeyo wansi nga ne wansi mayiti teziriyo. Wabula bwe baguddeyo eyo wavuddeyo ebinyonyi 2 namuŋŋoona. Nono yakwate kubo n'alinnya. Yagamba simanyi bwe bakikola naye nange kankikole ndabe. Bwatyo n'akwata ekubo ne yeekanyuga. Bwafubutukayo era kinyonyi ne kikwata ekubo ne kitema. Baabali. In last night's mayoral debate, Mayor Russ slugged it out with his only viable challenger, Cynthia Woolacott. Emboldened by a recent uptick in the polls, the former city councilwoman attacked the incumbent's record on security, while the mayor countered by accusing Woolacott of promoting... Kaino bagamba nti nakyawatuuse yali yeesibye okuwa meeya. Inkambe amufukidde zeke. Napo alina we yalidde obululu. Naye ng'ekyaleetedde okuba nga nakyala obululu ensonga yagyesibye nnyo ku bya security. Buli n'atuuka n'asalawo amukube mu kkooti. Kajugira ize naku zino abeera wa Basala. Sala amuyita amugamba zuukuka. Come on. Zuukuka naawe. Zuukuka. Genda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati. Hey. Why? Sarah? Sala. It's unbelievable. Kyo tekikkirizika ate oba. Sarah, where's Tony? Ate Tony aliwa? She woke up at her place, I guess. Yazuukidde waawe. You scared me. Wantiisiza. Awesome stuff, but you gotta be careful. Yagamba tetugaanye tulina byetukola naye ate beera mwegendereza. Trust me. Ki ekyatuuseewo? It's only the beginning. Neesiga okusiya ku kye tugenda otutomera eno ntandikwa. Kalisebo kye kamugamba. Kusiiza ku kye tugenda osisiikana eno ntandikwa. Ono omusawo olowooza mukazi we teyadde engulu. Mugagga yajja. Nice to have you back. Kirungi okuba nga oteredde. You look tired. Olabika ng'omukoowu. Tell me about it, Jerry. Soko mbuulire. It appears she's in remission. Alabika ali mu remission. Kansa yagenze kino kiri unbelievable. Kirabika kyamagero kona abasawo temukkiriza mu byamagero. Could Thomas and I have a moment? Ufaise nganze ne Thomas twogeramu. Eki? Business. Tugenda kwogera ku business. I should make my rounds. Ndowooza neetoololeko mu ddwaliro. Kati soko ndiremu. Oh my God, Elaine, you're serious. Katonda watu bannaye Irina. Mukazi woli. Get anything out of my husband. It's as if he doesn't read a newspaper. What's happening with the campaign? She's Ki ekisooka mu campaign kwoli tugenda muwangula. Is she on board? Omukyala ali naffe buterevu. It's time to get the ball rolling. Ke kaseera ndowooza ensonga tugikwasaganye kati. Ke kaseera. Well, I had to wait for you. Mane nyino soko kulina before nga sinaba processinga bilala. Now you better kiss me. Kati ogenda kunywegera. Mukazi mufumbo, mukazi wa musawo. Naye ate bamanyiganye nnyo n'omugagga. Balina enjagala gye beeyagala. Angambye nti bulijjo nninda ggwe. Kati kozze kakigwe.
mwina genze nenfuna ekirooto kino nga There was no one left. tiwali abadde asigalidde ku nsi. No one, just tiwali empty streets, empty buildings. ng'enguudo nkalu ebizimbe bikalu Just me. nga wasigaddewo nzekka. Then I heard a voice. Then empulira eddoboozi. It is they who are dead. Abo be bafudde abatali ku sayidi yaffe bakyogerera nakumu nti abo be bafudde abatali ku luuyi lwaffe. Kayitwadde ebbali ono yenna kyala ani bali mu nkuŋŋaana zaabwe bakuŋŋaanya amagumba g'obwana obuto ne bagattako n'ebiralala. Ono yayitibwa Ivan Holter naye gyali ono yayita n'ekifaananyi kya muwala we n'akissaamu. Alina obusanduke bwe bakola obutinnini n'ayisaako omusaayi. Tony agenda okuyita takisi ng'egenze. Kyo kikwano kya Saala. Kiba kigenda mutabani w'omugagga n'akiyita. Gwe nkumanyi? You're serious, Uncle Andrew, right? Yeah, I saw you in the school play. Nakulaba mu school play. Yeah. I'm Tony. Bampita Tony. Hey, great. What are you doing out here? Kati ate okola ki eno? School. Ssomero. Wear this stuff any other day. Waliwo olunaku lw'oyinza okwambala engoye zino etalisoma. No. Lwaki bazadde bo tebakukimyeko tewali ankimye? Plus, you know, my parents are away. Ekyo abazadde bange engeri gye bataliiwo. Well, how about I drive it? Lwaki sikuvuga n'enkozaayo? Ate mutabani w'omugagga kisoka kibirowoozaamu kaawa kyagamba kimu kali kikwatekubo ne kiyingira mu ggaali nazzaawo motoka bwetu n'esimbula n'etandika. Kayitudde ebbali ne bagambye tuli kayitibwa gathering tuli katundu akasoka buli obutundu bubiri. Unaagera okujja bwati okuzza amaaso okwekkaanya omuto Elizabeth nakye yalengera ebbali ku kisenge weekolawo enneekulungo. Tamanyi ani agikozeewo yakwate kuba gyabisiimula eno ndabirwamu genda okukola ati ng'alaba nnyina Katonda watu maama ndabye ekifaananyi kya nnyina wabula kimukanze n'asooka akowoola maama Katonda watu yeebuuza nnyina wa gy'ali. Maama ngenda kunoonya nkakasa ndayira ku Katonda ngenda kuzuula. Bye bigambo by'omuto agamba nti agenda kunoonya nnyina akakasa agenda muzuula yonna gy'ali. Kali omukyalo ne yali azadde abaana ababiri gwe baawaako omwana omu yafuna ekirooto ekyamwawamula. Hello. Is Anne there, please? May I ask who's calling? Dr. Foster, I don't know if you remember me. Rachel Coulson, I'm... Kali mukazi watu yakuba essimu nga yeetaaga kugenda ne Annie. Sure I remember. N'amugamba Dr. Foster simanyi nti oba onzijukira wabula mpitibwa Rachel. Is everything all right? Kwegamba kazini wa Dr. Tanner. Waliwo ekyamu. didn't know if she was back. Agamba nti abadde ayagala kugenda ne Annie naye abadde tamanyi nti tannaba kudda. She's still missing. Munaye akyamisinga. N'onsonyiwa. Something I can help you with. Waliwo kye nsobola okuyamba nakyo. It's nothing. Si kikulu nnyo. 3 o'clock in the morning. Ekikubiza essimu essaawa mwenda gwakyo kiba kitegeeza nti kikulu. I keep having these nightmares. Waliwo ebirooto by'entiisa byenfuna. Birooto ki? Abasinga bagamba ndi mulalu. Wabula ndayira ku nsi ya Katonda. Bino ebirooto byenfuna. Si bya ntiisa. Zino memories bya ddala nabiraba. Mu ddwaliro. I had twins. Nazaala abalongo. You know, I'm not familiar with Why siri familiar na keesi yo naye. a stillbirth or a miscarriage. Mwalimu eyafa yali miscarriage. Si bwe kityo bwe kiri nkubuulira. Nazaala abalongo. Omu ne bamutwala. Ndayira ku nsi ya Katonda. Baamutwala omu. Omwana wange omu baamutwala. N'abikula akatabo. Kasya kano yakwata kuba najja mu ddwaliro. N'asiikana nakyala. Elaine. I'm fine, thank you. Sebo yawonye. Oh, it's nice to see you. Kirungi okulaba munnange. About Anne.
Any word? Bambulide ku bya Annie mwine ekigambo kye mwafunye kyonna ntite. Kati owulira otya? The hell out of here. Njagala va mu ddwaliro. I guess I dodged a big bullet. Ndowooza nasimatuse ekyasi. Siwulyangako omuntu asimatukanga ggwe. Anti munnaayo ebyamagero. Abasawo tebakkiriza mu byamagero. Thomas Carrier? Onaayitibwa Thomas Carrier omumanyi. Daughter Elizabeth goes to school with you. Mwana wange Elizabeth asomera ku ssomero ne muzzukulu wo omuwala ayitibwa Sarah. Okay. You're going to be home in no time. Kati ogenda kudda eka gwe totya. You better get some exercise. Genda osooka okola exercise. Kono butereevu. You're a practitioner of modern medicine. Okimanyi gwe musawo oli musawo yasoma ebyobusawo mu nnaku zino. Kati ekyo kinnyonnyola otya omukazi oyo kubanga yasimatuse okuva mu industry coma. Ng'ogasseko n'okubanga ali mu limishoni ya kansa. Don't even try. Anti ogezaako. Badde nga alina kyayagala omussaamu amugambe ekimu togezaako. What happened? How do you explain that? Kinajjukira ssebo nga kalodi kamugamba nti omukazi abadde mu medical induced coma alina kansa yasimatuse talina kansa alyoke. Wasoma modern medicine okinnyonnyola otya kagambe ekimu togezaako. Kati bana abato bakwatikuba ne bajja ebbali yajja Elizabeth ng'ogasseko ne Sarah. Kati Elizabeth agamba location yagifunye kuva mu bintu bya kitaawe nga kirabika kitaawe yali afolowinga ebintu bya nnyina. Kiri akwatikuba okujja ebbali basiikanawo bino. Katonda wattu. She was here with Mr. Holter? Kyogala baateyanga okujjana ne Mr. Holter. I guess. Ndowooza. Ekifo kiri disgusting. Waliwo emisubba wagiri ejja bbulaaka n'emimyufu. Waliwo naava emmanji wa Sarah. Ofa! Katonda wattu. Kuta amaaso. Mufulume! Nabika yali masiikini. Baafuluma emitini. Duka! Tandika. Kujja bafulume bave wano. Kaakati nno. Baby, can I ask you something? Mbeko kye nkubuuza. I tell people about us. What do you think? I think my parents would kill me, but... Yagamba olowooza ki ku ffe? Kono gwe ki ky'olowooza? Kono kyemanyi bazadde bange basobola okunzita. Nga bategedde. I'll be 18 in a month. Olina emyaka 17 kono mu bbanga tono ngenda kweza 18. No one. Ate sobaako bw'ogamba ku nsonga yange naawe. Why not? Lwaki nedda? Nja kuba mpezza emyaka 18 nga nsobola okwesalirawo kyonna kye njagala. Anna Nicole. Ate bijja kunyuma. Feel the rich. Nze naawe nga gwe mugagga nze togezaako. I'm sorry, N'onsonyiwa. Listen, I think I know a way that you could make it up to me. Nze ndowooza waliwo engeri gy'osobola okukinnyambamu. Here, so I need you to pick up a package. Waliwo package enjagala onkimire. Package? Package. Business. Bya bizinensi. Birishede. You'll like it. Era nga sikiwa nti ojja byaga naye tujja kukwasaganya. Mayoral candidate Cynthia Wollicott continued her Cynthia Wollicott schedule today. Bagamba Seba akyagenda maaso n'okufuŋŋana obwa meeya. Turnaround. Ennaku zo kirabika eby'obululu. Alinnye ku ntikko. Juyira akolagana n'omugagga. Akolagana n'omugagga. Ayitibwa Thomas Carrier. Tudde ebbali mu nkuŋŋaana. Mukama n'amala akutanda. N'ogezaako okumanya abagagga gye bakuŋŋaanira mu bibiina byabwe. W'okakasa nti okufuna obugagga si byangu. Bano bali eno. Balinawo olulimi lwe boogera. Mukyalo oli ke yavuddeyo. Kali ensonga yagivuga. Evan akute Boros. Evan akuta Boros. Bwatyo nazzaako. None of your business. Bino tebikwatako naawe taata. And I am worried about binkwatako ate nkweralikiriddeko. this Sarah Carrier. Ate ono mukwano gono simanyi Sarah Carrier. I want you to see her and I saagala omulabe saagala omwesembereze. Eki? She's my best friend. Oli kyali wange. This stuff. Kyaliwo bw'abanga akuwa bino ebintu si kyaliwo. In witchcraft. Muno biraga bulogo. Simanyi ne bazadde be bali mu by'obulogo. Answer me. Nziraamu yes. Bazadde be bali mu by'obulogo. Family, are you happy? Family ye yonna bali mu bulogo. Stay away from her. Kati beesonyiwe. I don't understand exactly how. Sitegeera. Ne maama Sebo yali abimanyi. You didn't know that. Gwata akimanya. About her. Tolina kye wali omanyi ku maama. You really wanted her back. Singa obadde dda mbutuufu mwa. Agwe. Maama wo mwagala. I don't know whether this is a cult or whatever. Oba waliyo cult oba waliyo ki. Don't want to see it. Siagala kulaba nga wegatta mu bantu abo. Stay away from those. Besonyiwe tobasemberera. Julia Road yali aweereza ku olusaali. Yali mukyawa ddiini mu biseera ebikadde. Z
yayitaayita muwala we bayombyemu zi omwana amugambye ssebo eri famire tobalaba kuba nansimbi naye bali mu bintu bya bulogozi yazabuza amaaso gyali kitagera okuza amaaso ng'afuluma wano nasooka yeebuuza muwala wange ate alagawa kujja musiekaniza zi yakyuka katonda wattu omwana alinnya kabalukoni muzeeyi n'asooka atunula n'agamba tufudde bannange bwatyo n'akwata ekkubo n'agwayo wow naye ate wansi teyalengerawo mayiti walabika kinyonyi ekyasala rodi yasooka n'atula ebbali n'asirikirira kussira ku kyeyali alengere yali tasobola kikkiriza mulowese bayiseemu awo kene muwala we buye agenze ziba teziri busaawo n'omukozi atera okujja yajja genda okuza amaaso ng'oluggi lweggula olina amawulire ge waafunye ku mukazi wo zina yagenze I searched the neighborhood. I called the police. nkebedde ku kyalo n'enkubira poliisi You wouldn't know where she'd go, would you? No. lowooza omanyi wa gye yalaze kono simanyi You do? oteekwa kuba omanyi No. nedda Tell me what you know. mbuli aki kyotegeera kikyomanyi ayi siina kyemmanyi sigenda kuliba Oh, thank God. tyabali wana essimu ya mwala we nejja Where the hell are you? oli ludda wa I'm at a friend's. ndi waseeya wange Because I called Sarah. You're not there. Where are you? nakubidde Saara taliiyo toli I'm not gonna tell you. sigenda kubulira wa gye ndi So, Since when? nsobola ogezaako kwerabira kuva ddi since now, kuva kati I'm not a baby anymore. sikyali mwana muto Stop acting like a baby. lekerawo okweyisa nno kati ng'omwana muto ombulire wa gy'oli I'm sorry. onoonsonyiwa kale okuboggolera I saw what you did. amasiba gali nalabye kye wakoze At least I think I saw. kale tugambe oba osanga nnakirabye naye sikitegeera I can't begin to understand. sisobola gezaako wadde eddakiika nemu kitegeera kye wakoze n'omukyaki ebikamale bwe yafuluma ennyumba kuba ennyumba olwedde yalinda okinge I need your help. neetaaga obuyambi bw'osobola okunyamba You know, maybe. oba osanga Maybe between the two of us, you oba osanga amasekati gaffe make some sense of all this. tusobola ogezaako kuba nga tubijjamu amakulu nga twogedde tokkiriza I'm at a friend's. ndi wasseeya wange Go to school and I'll come home. njagenda ku ssomero then nve ku ssomero nzigyeka You have to trust me. wabula olina okuneesiga mu kyeggamba osegeera musaata yalina kyakola yalina okukkiriza yamugamba kale tiwali kyengenda kula ngenda kukkiriza What does he want? kikyayagala My parents don't care. abazadde ebiseera ebisinga tebafaayo osegeera Yeah, thanks. Check the dresser. kebera mu kadresa Pajamas. genda funamu kyoyinza okwambala yayitibwa tony yakwate kuba akebere mu kadresa laba yasiikanamu akabaasa kuliko tony lava for tonight and the next kuliko a yasooka neyewuunya why labika ayinayo muganzi we tene mu kaseera kano waliwo amaka ge twayolekera agaali geesuulidde galiyo mu masekati g'ekibira maka manene okukamala You asked to see me. anti otumiza nti oyagala kundaba tomasi I've done everything you. nkoze buli kimu kyonna kyonsabye I've fulfilled every ritual era ng'agamba ntuukiriza It's not as buli mukolo gwonna gwo tekiri ku ekyo capable of. omanyi kyensobola okukola but you'd forgotten. badde manyi weerabira There's more work to be done. waliwo emirimu egiseetaaga okukolebwa War's not over. olutalo terunaggwa lutya You should understand. si kyankutegeera Born to it. wazaalibwa mu kino Blood. wazaalibwa mu This is musayi a battle they started over 2,000. kwegamba luno olutalo lwatandika myaka 2,000 egyayita emabega It doesn't exist. They made monsters of your ancestors. nga bagenda maaso n'okuba nga bakkiriza mu katonda oyo ataliyo They're truly. kati bajjajjaabo We've got to put beebo bennyini abasobola okugezaako okuba nga omusaayi gwe gutuyamba okutereeza entegeka this now. akaseera kaffe okukutereeza entegeka eyo ke kaseera kano Thing is killing you, isn't it? kiba kati okuba nga oyawukanye ku bbaawo kyekikutta And your daughter. siganye oyagala bbaawo ng'ogasseko ne muwalawo And sacrifice. naye The ultimate test of njagala okimanye nti saddaaka gy'oba okola give of yourself kubanga gezesebwa to us. kuki kye twetaaga kikole ku lwe kikole ku lwaffe
Ani omusaayi gwe bagamba nti yazaalibwa mu lulyo era atambulira mu lusaayi kwega mu lunyiriri lw'omusaayi ogw'abantu abo abaliwo mu biseera biri ebikadde abazze balwana olutalo masekati ga Ivan Good kumala emyaka 12 era nga mugambye nti omusaayi gwe kyekintu ekisobola okugezaako tuyamba okuba nga tutereeza entegeka eyo ye yakasya kakati baabo mugamba kyolina okugezaako okukola kyekimu famire yo nagamba nti egenda kubeera safe nawe njagala okakase mu famire ogifuula okwegamba kino kibeera okay ono yasiikana jjeri alina empiso gye yeekuba oba ya sukaali ngamba sebo naffe tuba n'ebyama byaffe azze kwogeramu naye Of course not. He died in your care. There's a big difference. No. Agamba nti ensonga eri ku Max yafa kono Max yafa ng'omujjanjaba kono teyafa nga mujjanjaba. But I think somebody powerful. Nze ndowooza omuntu w'amaanyi. Be powerful. So we've moved on. Kati tuvudde ku just a government conspiracy. Waliwo omusajja ow'amaanyi ayinza okuba nga yaleetera kino. Namugamba kati kivudde ku ebyo bigenze mu biri simanyi government conspiracy. Okay, federal crime. Kati bwe kiba bayisiwe then kitwale nti federal crime. Katonda watu. Gwekigamba tokitegeera. I know how painful it is, Mike. Manyi bwe kiruma Michael. When you love. Kwegamba omuntu gw'oyagala ng'akusambye ku mutima. Jerry. I just don't. Jerry, ze sikitegeera. Daughter, why else would she do that? She didn't do it. Yakulekawo ge ne muwala we lwaki aba akola ekintu ng'ekyo ko teyayenda baamutwala. I think there is something going on in this city. Nze ndowooza waliwo ekigenda mu maaso ekyamanyi g'ekisikiza mu kibuga. Something going on. Ate waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu ddwaliro no gwe kyotamanyi Jerry. But I get to the bottom. Nze ngenda kinoonyezaako paka nga ntuuse ku ntiko yaakyo. Kale tugambe nti bituufu by'oyogera. There is some conspiracy out there. Tugambe nti waliyo enkwe. Murdering patients and abducting people. Bagenda maaso n'okuwamba abantu we batta abalwadde. In the service of some grand nefarious. Bwe simanyi balina engeri gye baagala okikolamu bazuukuse sitaani. And hell you have. Kati gwe bikwatirako. All that powerful, they will sweat. Bwe baba nga ddala butuufu amaanyi bwe batyo gobeera nga kiyenje. Your family be. Bajja kukuutiza golosa famire egenda komekerera wa. Give up the crusade. Wandibadde opowa crusade nkubuulira. Toli mwana wa Katonda wandibadde ofuuka musawo genda obeere omusawo ekyo ky'osobola okukola. Amugambye nti bwe babaayo nga ddala mutuufu maanyi g'amasitaani bagenda maaso n'okukola by'oyogedde guluuza lwaki baba tebakunyiga ggwe gobeera nga kiyenje gye bali gwe famire ogenda girekawa n'amugamba va mu bya crusade z'oliko kwata ekkubo okole ky'osobola okukola oli musawo genda ojjanjabe bantu leka kwefula mwana wa Katonda. Lwali yasooka n'afuna fayiro yali ekwatagana ku Nakyala Tana Elaine oli yawona kansa najja awulugumya essimu. Aha nze I think I'm onto something. waliwo kyengobako ani ono Gambo ono mufune ku musanvu ayagala ggwe jagikwata Gambo nze Michael Foster Tanner's medical records here. mbadde ntunula medical records za What I tell you about Coleman? Tana Elaine nagamba kiku ky'okunkubira mbadde njagala kwogera naawe kankubuulire Blonde hair. wanviriza Broni alina amaaso ga kiragala Guy. osegera nesonyiwa toddamu kunkubira nesinga kubidde I had a crick in my neck. mutumbaavu annemerako katolesa ebika bino ebintu naye abikola mu bubba tayagala bangi babitegere mulimu baasuubiriza okubanga nabo bani banga bali kusayiriza ekizikiza eyo kati oli abadde amukubira nga alina information gyayagala mu okusiya ku lisaaki gwakoze kati engeri gyamwegobyeko ya simu twadde erudda ani gyali ono yakwata ekkubo najjamusisinkana Holta amugamba nti situka njaga tugende osobola okuyimirira ani tokiraba bano bagenda maaso n'okukozesa kaakati nno okusinziira ku bye baagala okukola baali beetaaga omusaayi gwa Nakyala nga ye yekka asobola okugezaako okuba ng'ayita byonna bye beetaaga okukowoola tunamugamba nti wandibadde okyesonyiwa kwata ekkubo tugende namugamba nti ngenda kukola ekisembayo kino ekisembayo yakira abalingiza okuba bagenda kuleeta muliro ziba teziri busa lady in the house nga waali ogamba kyeva lwaki ovudde mu kisenge kyo mbadde nse kulaba ani tulowooza nti wandimulese naawummulamuko of course yeetaaga okuwummula kati Evan Ulta yerabika atuuka ekiseera n'abanga atidde ayagala kuyita Anne amugamba bakwateko batawanyike wabula Anne ali so deep ekintu baakimutaddemu nnyo kuba bakimanyi aliko emizimu gy'abajjajjaabe gye baagala okukozesa nomukazi wa Tona abaali wano waata ono yamusimba byamusimbye
Juro mutabani w'omugaga yamugambye tuwolo package enjagalo netikiro ndeetere. Nakwate kubona alinya basi. Bakamuwadde kabaddawo kalinga kasanduuko. Bebano ulta agambye Nakyala nti eno richo esembayo. Guno omukolo gw'okulamiriza ogusembayo. Bano abasajja kyebeka kye bagenda okukola kyonna kigenda kubeera kyabulabi. Ate nga kyebeka richo gye bagenda okukola yeesigamye ku muliro. Keri omusajja wattu amasekati g'ekiro teyakwatako okudda munda yedduka buddusa afuluma amatwale gano. Wabula agenda okuvaayo yetandika okufubutuka omusaayi mu nnyindo. Bali tebazanye njagala bettagali batuka ekiseera ne batandika omweraliikirira. Ono omukyala genda maaso n'obatwala tandise okukologa laamiriza musaatu atawanyika ayagala fuluma katundu kati. Wabula kyebeka Nakyala yamutegadde kati ali eri agenda maaso n'omukologa bamulunga bwe balaamiriza musajja wattu afubutuka omusaayi mu nnyindo afubutuka omusaayi mu kamwa ebyenda byonna bitandise okwegaayagaaya. Katonda wattu kye bamukola ayaya atooza tebamuttirawo babagambye ebintu gye biringa muwakana bali bawo akuyunga aliwuwe nga gwoli eri wammwe kugune kudda mu position laba tagali bamwisawo ne bamuteeka pembeeri. Michael Foster, his wife Anne. Linnya lyo gwani kono mpitibwa Michael Foster mukazi we yabuze. What's your birthday? Linnya lya mukazi we ly'obusaalirwana yani kono Anna Patton. Pattons are. Pattons. Amanya gaabwe makadde. Are there children? Balina omusaayi ogw'amaanyi mbadde mulina omwana nti ye. Anne disappeared the same night as the teacher Evan Halter. Bagamba nti mukazi we yabula olunaku lwe lumu n'omusomesa we yali ayitibwa Halter. Musomesa mune yali ayitibwa Halter. N'abalala ne bakuŋŋaana. Kati ku nsi newankubadde wabeerayo abantu abagenda maaso n'okukolera kwega maanyi ag'ekizikiza naye still wabaawo abo abagenda maaso n'okukolera maanyi amatuufu. Kati waliwo akabinja k'abantu baba bategera ku nsonga zino nga mumuli ne inspector oli ayitibwa Mogo. I think he's behind all this. Agamba nti oli ayitibwa Thomas Carey alabika yali emabega w'abiri. Might have had something to do with my son's death. Kyali kikwatagana kufa kwa mutabani wange. A resurrection. Okuzuukira kwani? Ani oyo azuukidde? Ayitibwa Anna. Abadde agenda maaso n'okwenda ku Thomas Carey. Omukazi yalina kansa ddala mutuufu ng'ali mu mbeera mbi. Yali agenda kufa. Naye kyewunyisa yazze engulu ekyo kyamagero. Tekitegeeza nti nzikiriza mbufuusa. Ate lekerawo okukkiriza ate mu kizikiza. Ke kaseera tukubikkula amaaso. Kaakati Nakyala bakwate kuba mwetika bamuggyeyo. Ono buli kimu kyonna bakikolerako ono kubanga alina omusaayi. Bagamba nti alina omusaayi gwabo. Kati ono mukazi wattu akasanduke ke bamuwadde akajjayo akekkaanya. Baabano ne basooka babaako ke bamukoonamu n'alyoka asituka oli omukazi alina amaanyi. Katonda wattu namukadde omukyala gwe basikanye eri ne bamuwulidde erinnya lya Nakyala mu Anne Patton n'abagamba nti bapatners be bamu ku abo abalina omusaayi ogw'amaanyi. Ono Tony mukazi wattu baasi gy'alimu yatandika okugenda maaso n'okutagala. Baasi etandise okutagala kyokka mwe muli Nakyala akasanduuke Tony ke baamuwadde kaavudde mbali. Katonda wattu Ota yagambye Anne kirabika bano bagenda kukola muliro ku luno. Omukolo gwe bagenda okukola gugenda kubeera gwa muliro wabula omuliro okukwatagana ku ki. Baasi tandise okutagala. Tony akutta akasanduuke. Akasanduuke kavudde side seeri. Banaye buli omu ali oke. Mukazi wattu ali wana mulyoke bannaayo eyo. Mukazi wattu kyava asituka alabye. Ono agenda okujja bwati akasanduuke katandika ovaamu omusaayi. Akasanduuke kayiye omusaayi. Laba tabu yafuna okutya mukazi wattu neebuuza ki kyaba akola. Ono akanudde eriiso emizimu gyonna agikoowodde gy'abajjajjabe basinga be bakojjabe ng'ogasseko n'abasigadde. Baasi n'eryoka ekwata omuliro. Baasi akwata omuliro naye nga kirabika kyonna kivudde kulaamiriza kwa Nakyala ono. Katonda wattu kano sseboko kaasibatuka ebisiika byonna byakwata akaliro. Bakayise The Gathering.